Bannayuganda bangi munyumira music wa Kadonkamu naye waliwo tutteko obudde okumanya music yonna munyunyutuvu gye yava. Music afudde Uganda ekkula wagi yava. Waliwo tutteko obudde okumanya nti music yono yazimbye empisa zaffe obuwangwa bwaffe era yatujjayo nga bannayuganda ennyimba nga zino. Okugeza nga luno nga kano ate kano bowa chimpini kwa sudi tumba katumba lankute nsubedo ute majimbi singe doli tosokosoko mperimbo agambye atya nti bw'abaddeka ng'omusuza ddala atemyanga kawundo. Tosoba program Kadonkamu Ssomero ku YouTube channel CBS FM UG, Facebook ne TikTok buli lwa Sunday essaawa 9 ez'akawungeezi. Nange Sega Elias tosubwa. Yes, atulaba obutereevu ku CBS FM UG tukwaniriza nnyo munnaffe. Webale bulijjo kutambula naffe ku mikutu gyaffe gyonna egy'oku mutimbagano kw'otufunira obutereevu programs ez'enjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga, ebyobufuzi, ebyenjigiriza ate okusinga byonna agafa wano embuga mu Bulange, Mengo n'agakwata ku nteekateeka zonna ez'Obwakabaka bwa Buganda ate n'ensonga endala nnyingi. Nze Kamulegeya Akirewo Kiwanuka akubuuzaako essaawa zino nga bulijjo tutuuse mu programu yaffe Kadonkamu Ssomero. Sibeera nzekka, mbeera ne munnange Sega Elias. Buuza kuba tulaba ssebo. Abalungi abaagalwa tubalamusiza nnyo abalabi ba Kadonkamu abanyumya music programu eno abanyumya programu ya music Kadonkamu Ssomero era nga tubaagaliza okuwuliriza okulungi n'okulaba. Yes. Tetujja kulwisayo bantu bano. Tuzze tutunulira emiramwa mingi mu programu eno Kadonkamu Ssomero. Tutunulira ebyokuyiga ebiri mu Kadonkamu, tulaba ensengeka y'ebigambo ebya Kadonkamu, ne tugeraageranya Kadonkamu omukadde ne Kadonkamu aliwo. Kadonkamu akyuse nnyo. Kadonkamu akyuse nnyo bw'olaba bakadde baffe abaatandikiriza enteekateeka eno eya Kadonkamu, engeri gye bajjanga basengekamu ebigambo, ebikolwa bye baakoleranga mu Kadonkamu, ensuna y'endongo yennyini nnyini n'ekigambo wennyini we kyava Kadonkamu. Olwaleero tulaba nga bintu bingi bikoze ki bikyusa olw'omulembe oba olw'embeera y'ensi. Nenno olwaleero njagala tutunuulire emirundi giri twalabanga Kadonkamu ono ng'atambulira obubaka bungi butambulira mu ndongo yennyini envuga yaayo, mu bigambo ebifuluma mu muyimbi, mu nnyambala eya muyimbi, oluusi ne katembe yakolerwanga mu ki oba akolerwa mu nnyimba ezo. Naye omulembe guno newankubadde kati tulina ne TV, tulina emikutu bwe giti nti omuntu asobola okukola vidiyo naye katemba tetukyamulaba mu ki mu Kadonkamu. Kiki ekiganye? Kiki ekyaviirako katemba okuva mu Kadonkamu? Nebale nnyo ssebo. Kakati Kadonkamu ngera bw'omuwulira ekisooka bubaka. Abantu bonna abaali abayimbye oba abayimba abayimbye n'abakyayimba n'abaliddawo music wa Kadonkamu bubaka. Obubaka bw'osindikira eri abo ababwetaaga. Kubanga obubaka obwo bubaleetera omuntu okubeera kye tuyita therapy oba ddagala nebeera painkiller okunyiganyiga ebiwundu ebimuli ku mutima mu byakola n'ebirala. Kati twafuna omutawaana nti music owa Kadonkamu yajja, in fact katutunire music generally, music yenna ng'ekisaawe n'owa band ekisaawe kyonna kyajja ne kidominating bwakiyita business, nekibuutikirwa business. Kati mu kubuutikirwa business abantu ne bakivaako nti bw'oba endala yaki waliwo ebintu ebimu janga
kuweereza service abantu ne babyettanira nnyo kujja gufuuka omulimu bwe gufuuka omulimu nefuukira ddala bizinesi twali mulimu naye ate kati kijanjawaziddwa efuukire ddala ensulo ey'essente oba y'ebyenfuna kati bwefuuse ensulo twesanze nti bisaanyizo kubeeramu nabo bagiyingiddemu olw'okuvuga emmoroka empya kati gundi oyo yabadde wano jjojjo kati avuga emmotoka yiyo mbisi oyo naye nekyanafuuka omuyimbi ntegera bulungi omwana abadde akwata alongoosa engatto z'omuyimbi agenda ku omuki alo maze nga awangaala n'omuyimbi erabidde nti obuyimbi kitone ekitone ekitatondebwa kiza abantu bonna abayingidde muziki wa kadongo kamu abasinga obungi bamwegombye lwa byanfuna nti gundi azimbyemu ekizimbe gundi aweereddemu abaana gundi avugamu emmotoka gundi afunye emikwano sobola n'atamanya muntu oyo tawaana oguzze embeera bwezze bwetyo twesanze ntufunye abantu ab'ekibo oyogedde ekyo kiyinza okutujjukiza abazze bagoberera ebyennyimba n'okuyimba tuwulira nnyo abayimbi bayimba zino eza bulijjo band music ayimba bw'aba amaliriza n'atubuulira who the writer is muwandisi nti gundi yawandiika naye ate oyo gwe boogerako nti yawandiika agenda okuvaayo ko ayimbe nga ye pandikira bayatutumuka nange nsobola agenda okuva ayimba y'olumu kati ogenda kunaotunira kakyoyogereza waliwo producer wantugeze nta Steve Jean bulungi Steve Jean musajja producer kumutendera yakolanga ennyimba z'aba Megadi yakola ennyimba za Megadi nakola neza basaba mu studio naye yakeera ku macha stage na record andu ninge chama okuda producer we na producer ngaba wale yalipot mu producer esa record dine music system eyabayimbi era yega mu bintu bino byakala tudde Katemba abuliddewa mu kadongo kamu lwaki yabula kiki akyayinza okudda Katemba mu music donkamu asobola yatandisa mu music abagamba nti abantu bakyagala nnyo abantu bakyagala nnyo nyukane batigida oli kumubuuza ne mugamba nti abaazannyanga luli Katemba nakati abakuba obukubi mu fululizo baliwo abaali balina amagezi era baliwo abakozi era bameka
bombi ani esokulu tulina ennyimba zetuze tulaba balwa kadongo kamu yeyanjula nayanjula ne java nava java nayanjula ne bazadde be oluyimba nakola kye tuyita board of composition zindako awo wennyini tolowooza nti omanyi enteekateeka z'ebintu bye tukola byonna bibaako okuluŋŋamizibwa n'okulambikibwa. Nina kye nawulira emabega eyo nti abayimbi baalambikibwa tebalina kuyimba luyimba lususa ddakiika 3. Tekyandibanga y'emu ku nsonga gwate ssebo okuteekateeka oteeketeeke ne lyrics z'oluyimba mu ddakiika 3 olaba nga tebikola ki tebijjaamu yandibanga ensonga eyo yo yateekebwawo abantu omanyi bagamba nti bw'oba oyagala osiriwaza abantu bakweka okumanya teriyo omuntu asobola kukola luyimba lwa ddakiika 3 nakuteeramu ebintu byokola ki ebyomuwendo byeteetaaga naye obuzibu obulio be baali bagamba nabo obwongo bwabwe bwebwo mukama nsasira okwogera bwe ntyo tosobola mu mbeera yonna oluyimba ngenda kugereza oli yakera ku makyanaga nti abantu bakyalina budde buwulira bintu obudde naye nze kankugereze akirewo oli mukatuliki kyoguli nnyo njagala ombuulire emmisa ekyasinza okuba entono esomebwa ddakiika mmeka emmisa entono ennyo eddakiika 45 father mwasobola okuweereza obubaka singa bwe batandika okubagamba nti abantu tebakyagala byakuyiga lwaki mu kereziya babaayo otyo otegera bulungi lwaki olitaga nti father asabisa bintu biwanvu kantambule koleki ntambule ngende ekyokubiri mu basiraamu oli agalaga kati mulembe gw'abavubuka tebagala bintu byakumanya nnyo era biki abasiraamu balina eswala ezisaalibwa swala ebeera yalaaka mmeka ezo 4 eraaka ezo 4 waliwo neeraaka 2 naye olwokuba maama abavubuka obudde tewakyali tukkirize nti kati abavubuka bano laaka baazitoolako kati basaaleemu ye n'omuntu agamba nti nno akolera bavubuka ennyimba zino z'abavubuka bokka nedda anti kati bali balinga nga bagamba nti abavubuka bo basiriwale tulabulaba nti abavubuka bakutte nnyo twendi eno eyaba music ono akola ki aliko naye singa otambula fe ababaddeko mu bifu bw'otambula n'ogenda awantu omuyimbi w'akadongo mwakoledde tolabayo omuntu nga ze namuggo nti ono nti mukadde njaze kulaba walukagga nti ageze kulaba sebatta nti ageze kulaba Asani Ndugga era babavubuka kitegeeza ki nti abavubuka bano waliwo ekintu kye baagala ffe kye tutabawadde olya bulungi ngenda kugereza okusoma tusoma era oweerera abaana naye omwana wo singa ajja n'akugamba nti mu kibiina omusomesa ayingiramu eddakiika mmeka 3 omwana oyo n'akikulopera emirundi yena togenda kusomero n'owaaba sikuwaaba ojjayo omwana n'omutwala mu ssomero mutereevu katemba anaakomawo katemba ajja kudda naye omutawaana gwe tulina guli gumu nti n'abantu bennyini bano abatambuza ebintu byaffe ebyakadongo kamu balina okukyusa kubanga music w'akadongo kamu bw'oba oyagala abantu bakunyumize ngenda kugereza kuba naffe abazanya akajampu ni Mbati Valley lindako tumale okwebaza aba AfriTalent esanyu lya Kampala AfriTalent bannaffe bano bazanya omuzannyo mulungi ennyo guyigiriza ate nga guteereddwamu ebintu byonna omanyi abantu abatesitesi b'emizannyo naddala AfriTalent gye naliyo ku weekend wadde nendaba enteekateeka y'omuzannyo nendaba ennyambala n'ebigambo ebyogerwa byennyini ate abaali bantudde emabega nawulira nga abasoose okutya basooka ne batuwa ennyimba okuyimba muzannyo guno gulimu basooka ne batuwa ennyimba kadongo kamu kiwa bannaffe ba Mukene Gwolese Betty Nabulya Fred Sebale Muzeyi Kakumirizi Nakakawa n'abalala ne batuyimbira ennyimba ennungi ennyo naye era nga zirimu katemba mwebale nnyo aba AfriTalent sooke tuwumulemu katono ate tukomewoko tweyongere mu programu eno kadongo kamu ssomero oli ku CBS FM UG bannayuganda bangi munyumira music w'akadongo kamu naye waliwo tutteko obudde
okumanya music yonna munyonyoto giyava. Music afudde Uganda ekula wagiyava. Wali otutteko obudde okumanya nti music yono yazimbye empisa zaffe obuwangwa bwaffe era yatujjayo nga bannayuganda ennyimba nga zino. Okugeza nga luno nga kano ate kano Gowa chimpini kwa sudi Tumba katumba lankute nsubedo Ute ute majimbi singe Doli tosoko soko mperimbo Agambia atya Nti bwabadeka Ngo msuza dalate mianga kaundo. Tosoba program kadonka musomero ku YouTube channel CBS FM UG, Facebook ne TikTok buli lwa Sunday esawa mwende za kawungezi. Nange Sega Elias tosubwa. Webale nnyo webalire ddala akyatulaba n'okutugoberera ku CBS FM UG. Tukwebaza nnyo okwerekereza byonna byokola. Amaaso obwongo n'obiteeka ku ffe. Twagala nnyo okwebaza abannaffe abalanga naffe ab'amasomero ababbanka ab'emikutu egy'ebyemiziganya ab'amasimu n'abantu abalina bizinensi endala gyonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala okulanga naffe ate okyayinza okulanga naffe. Leeta ekirango kyo kubanga eno CBS ogenda kufuna amagoba bw'olanga naffe ofunamu kinene. Ate ebisale byaffe byebyo eby'omuntu gwe atandika naawe alina bizinensi yo ng'oyagala ogifunemu. Leeta wano ku CBS FM olabe bakitunzi baffe enteekateeka etambule bulungi. Tukyali mu program kadongo kamu somero. Tutunuulira Katemba mu nnyimba ez'akadongo kamu. Katemba ono yalinga agendereddwamu ki era bw'akomawo kiki ekigendererwa ekiri mu Katemba n'ateekebwa mu nnyimba za Katemba ekisooka yagenderwamu okutuusa obubaka. Kuba bw'oyimba oluyimba n'oluyimba obuyimbi nga lwerere omuntu alulina eka aluwulira naye ayagala okutegeera ekinyusi kyewayagala. Kyova olaba nti oluyimba lw'ogambye mukene gw'oleese oluyimba olwo bakulaga obulumi omusajja bw'agenza okukola nadda ne buki esente ne zibula zendi wano siri wa mukene era bwe musanga eka nzimba amatama owulira bubi kuba mmanyi nti engege gye ziri ennene lwaki omukyala yaleese mukene niyo booli awo enfuna obusobozi bukolaki kati omwami ono kimuwa obudde n'okugenda nagaa naye nange famire yange yaliridde engege ennene yalibudde ku mpuuta osegera bulungi kuba olaba obulumi omukazi abadde alinze omwami ava kukola aleese mukene ate ng'oli agambye nti akolera mabiriwooteri mugagga naye agenda omaliza nga aleese mukene kati kyenjagala omanye nti okuzannya mu Katemba kireeta obubaka no compacting ekintu omuntu oli atategeera bubaka bwa luyimba olwo n'abaako kyalaba ne buvaayo bulungi okugeza waliwo oluyimba lubayita enjawulo y'abafumu sebatta singa otunuya oluyimba olwo lukulaga omukyala w'omukyalo n'omukyala w'ekibuga lukulaga omukyala w'omukibuga amalala gaakola naye ng'ate munafu ne bakulaga engeri gyayagalamu ebirungi engeri gyayagalamu ebirungi kakati bakulaga ow'ekyalo engeri gyakolamu ebintu mulimi n'ekirala obukyafu bwe era nga bwe bibeera ate nga si bukyafu naye emirimu gino Sebatta bwe yali amaliriza oluyimba olwo yagamba nti mulabe bannanga ate bwe muonekedde okukamala abaali banje abajje bandabe abadde omukyafu bwamyamyasa nga adigida naye bannanga onyumira engoye kubanga yeetereza amaze okubatereeza bonna amaze okulima ateeseteese emirimu ebyawaka amaze okufumba kati anekedde twali mu mwaka gwa 99 awo 98 Kafeero Paulo yazanya ekivvulu bakiyita Beva kyova otuvugisa oti ettima yazanya ne bakayimbira abo balina bakayimbira ku Pride Theatre awo naye Kafeero yazanya omusajja bamuyita Kiguli mugenzi bambi kati ye yali driver naye yali ayimba ku bulwadde nga bwogiraba embeera ensi bweri segede ngeri gye tugendamu naye Kiguli yazanyanga n'akulaga ettima lyakozesa ng'avuga obulamu bw'abantu nga muzibu nnyo kakati abantu nga bakaba n'okukaba amaziga olya bulungi mu mbeera emu oba endala tulina buli lwe tutateekewo nkola yakuzanya Katemba tetugenda kutuusa bubaka tebujja kuvaayo okugeza
olwaleero tuli mu kulwanyisa siriimu Ssaabasajja Kabaka ye muyima ye munyenye w'okulwanyisa mukenenya mu Afrika. Waliwo ennyimba tugeze nga oluyimba nga olwa Sebatta olwalanga olumba olala bannange nga tolwadde sirimba luyita luliba lwaluyita mulimu nakyeyune naye nga bwe tutambula. Singa ennyimba ezo tuzijjayo nga bwe zaasanyibwanga luli ne zikolebwako katemba abatudde mu audience ne balaba sirimu bwaluma nga balabako olwaleero nkukakasa obubaka bwali badde buyamba ku Ssaabasajja Kabaka ne obubaka ne butambula abantu bategeera nti sirimu akola ki sirimu aluma naye nga tutambuza obubaka bwa sirimu naye omuntu talabe ku kifaananyi bawulira bulizi nti sirimu yaluma fire bongo le lutaaya yali magundi naye nga tiyamulaba osegedde. Tulina ennyimba obadde obuuza nti Katemba anaddawo Katemba waafiira we wano abaana nga bwe nakugambye nti tufuna music ng'oli akutte ensawo y'omuntu y'omuyimbi akireewo ntugeze kati singa oba tuli bannamawulire oli nabanga mukwano gwo akwata ne likoodayo ye nayagala enkyafuuke muki akwatirako ku star ya kamera nafuuka munnamawulire abatera bayita mwina babayita tubasanga press conference babayita masqueraders awo babayita kakati music tulina okuddayo wansi mu masomero tutya nti omwana akuze nga alaba music ng'ayimbibwa nga bwe twayimbanga mu kwaya nze nayimbanga mu kwaya 3 ez'essomero kwaya ey'ennyumba eyange gye tuyita house kwaya ey'essomero ey'eddiini gye bayitanga King David's kwaya ne school kwaya nenkulanga mmanyi music bwalina okukola ki olwaliro bw'otunulira abayimbi bonna wano mu Uganda abakuze nga bakula nga bazivudde mu masomero nga bazze nakyo ennyimba yaabwe bandala gutunulira ba Ronald Mayinja Bajofre Lutaaya ennyimba yaabwe endala era bwe baatandika okuyimba music baatandikira mu Katemba kubanga Eagles Production yazannyako ekivulu bakitanga Conman enkerettanyi naye nga kiri ekivulu okiraba n'ofenseko ne bakugirayo kunyumirwa ate oyiga ne balina ekivulu bakitanga Love Champion Casanova ng'ofenseko n'oyiga otegera bulungi kubanga bava mu ssomero okumanya ekintu kino kyannaku nti tulina okuddayo mu masomero eyo bayiga abaana bw'otunuulira music gwe bayimba bamayiminga music nga bali mu mugiza MDD festivals ze bakola naye tugenda okumaliriza ng'ennyimba z'akadongo kamu ezirina music abazadde nti zibateeka ku bunkenke era ogenda okumaliriza ng'ennyimba zonna ezo era ezimu ku nnyimba ezasinga nga kukwata omubabiro mu festival z'abayizi olaba oluyimba lwa mwana ono eyafudde mu accident Bebideo Akawanga oluyimba lwa Sebatta enjawulo y'abafungo waliwo olwawalukaga olw'omuzimu simanyi omuzimu gukoze gutya gunsobedde Paulo Kafeero ndi Blandina n'ennyimba endala ez'enjawulo ate kaakati waliwo abaana lwe batuula mu nnyimba za mukadde waffe Matiya Kakumirizi Matiya Luyima embaga ya Nakakaawa olumbe lwa n'olabira ddala Katemba akola ki avaayo ng'ayigiriza n'olwekyo abayimbi baffe ensonga eno muddemu mugitunuulire mugyetegereze newankubadde muyinza okuba muyina okulambikibwa okw'enjawulo ku nsonga zino okw'obudde naki naye ffe bwe tujja ate mu bivvulu waakiri bwe kwabanga waliwo etteeka eribagamba muyimbe oluyimba lwa ddakiika 3 bayimbe olw'essatu olunakola ku rediyo ffe batukolera oluyimba oluwanvu lwe tunajja ne tulabanga mu kivvulu nga baluteeseteese bulungi nga luyidde nga lufumbiddwa bulungi okusinga omuntu bw'atudde olwaleero eddakiika eno ssaawa 9 ng'oluyimba alufulumiza kati era kyekyo infact olese noleta ensonga eyo kiri kyegambye nti olw'okuba nti omuntu tamanyi bumanyirivu mu music ye bw'agenda si muwandiisi era si muyimbi otegedde bulungi si mukubi wa bivuga wano mukama waffe Sali Damascus amanyi okubayita abajobogi nga si muyimbi ajoboja bujoboja kati omuntu bw'abanga si muyimbi bakuwandikire bwandikizi luyimba ne balukuwa togenda kumanya kinyusi kiri mu luyimba kubanga teruvudde mu gyogenderera nnyo abantu bonna Sebatta oyo namubuuzaako lumu
ne mugamba biki ebimu ku bibawangazizza okubeera nti amannya gammwe gakyaliko gavuga nangamba nti nze ennyimba zennyimba nsooka kufaanana kifaananyi ekyo kyengenda okuyiiya otegedde bulungi nenkituulira mu bwe mbanga nayimba oluyimba lwe bayita olw'omukwano nina okufuna omukyala andaaza omutima nagamba mu nnyimba zonna ze nakola buli luyimba lwonna byantuukako nga luva ku ntobo ya mutima kitegeeza ki mba nina obubaka bwensindisa eri omulala so si nze nzekka kati buli omuntu lwabanga amanyi okuyiiya nze njagala buli muntu yenna kubanga waliwo omuntu asobola okuba omuyimbi nga naye si muyiiya bwe bamuwa oluyimba olwo asobola okuluyimba ekyokubiri omuntu okuba ne art mu bintu byakola yes kubanga kabeere Katemba yennyini gwe tuzanye mu theatre si buli muzanyi wa Katemba nti asobola okuwandiika oluyimba asobola okuwandiika omuzannyo naye ekikulu kya byonna omuntu buli lwabeera n'omwoyo guli ogwa talenti olina omwoyo ogw'ekyo ekintu ate era n'okkiriza okutendekebwa bwe bamutendeka wano twalinawo omusajja bamuyitanga Lutaaya erinnya bamutanga Lutaaya nga yita Lutaaya senior composer omusajja oyo yali muyiiya namulabako n'ennaku ezo naye omusajja oyo nga era bw'omusanga ku stage ng'olaba kiri kyalina okukola kini nabadde okubulya ennyimba ze yayiiya naye lwakuba nti obuzibu obuliwo saagala muntu naye yayiiyanga nnyo abayimbi ennyimba ennungi kati n'omukubi w'ebivuga alina okuba nga mukubi wabivuga kibi nnyo okubeera nti omukubi w'ebivuga enkya musanda akutte microphone yali ayimba atandise okuyimba kitegeeza ntugenda kufiirwa abakubi b'ebivuga abalungi ate gye batasobola ajja kuyimba oluyimba lumu ayitewo naye talenti y'okuyimba talenti y'okukuba ebivuga egwe ate neno mukuyimba takozeeyo linnya osegedde so singa buli kintu kyonna tugamba nti akireewo omuyimbi kati akireewo waba ayimbi tugenda ate tuleeta omutendesi Wakatemba kati gwe ekyakusanyusizza mu kivulu ekyo kyewalabye nabadde mu Kajjampuni kirimu abasajja amabega waakyo ekisooka kirimu Abe Mukiibi mukama waffe wano kirimu mukama waffe omulala Henry Mpinga Sempijja bonna batendesi John Segawa bonna baki Mariam Ndagire bonna batendesi kakati ne tujja tufuna abayimbi bo abakadongo kamu Fred Sebale Matia Luyima Vunyemani kati nakakawa bonna ne bajja bagatta ebintu n'abakubi b'ebivuga ne bajja banga balungi automatically oba oyina kulabanga ekintu nga kiri kitya ekintu nga kirungi kati buli muntu yenna tukkirize nti amasomero ekisookera ddala gaddeyo gategeka abaana ab'amasomero bwe omanyi nti tolina kyogenda kulaga bazadde omwaka ogwo tokola teri abikutumye kireke abaana bano okusinga okutuwa ebyekibogwe abaana bano twagala baveemu talenti kubanga music we Uganda agutti omulundi ogujja tugenda kwogera ku kyetuyita ebivulu bino naawe ogenda kukiraba lwaki music yako kubanga omuntu buli lwajja n'alaba omuyimbi gwomadde okimanyi nti kakati essaawa zino omuntu abayimbi balabibwa lwakuba tannalabibwako naye kazi omuntu wafunye abantu naye yalaba Matiyaka n'olwaleero ayagala omulabe eyalaba ate bamulaba baafu ono mwefuge yani Kizito eyamulaba mu nkaaga manya mu kinaana mu ayagala okumulaba tabowa tukome wano olwaleero tulaba ku CBS FM UG twagala okukwebaza okuva gye twavudde okutuusa wano wetufundiikiridde programu eno Kadongo Kamu ssomero twogedde ku Katemba mu nnyimba za Kadongo Kamu n'olwekyo twongera kusaba bannaffe abayimbi abayiiya ab'Akadongo Kamu mwongere enteekateeka eno Katemba tubeeko kye tuyigiriza abantu ebyokuyiga bingi ate ensonga endala n'okunyuma mbadde Kamulegeya Akireewo Kiwanuka ne munnange Elias Segayi mu programu eno Kadongo Kamu ate omulundi omulala CBS FM UG official channel ate tugoberere ne ku mikutu gyaffe emirala gyonna egy'okumutimbagano.